Okay, muntu wange gwe achangoberera nze muzungu David Kadongo kama music analyst nkyakulambuza obudde buno ndi mu bitundu bye nabigasa mu kyotera ekyalo bakiyita Kalimiira nga wano wenyimiridde wa kamera watulaga wano gano ge malaalo ga mukwano gwaffe omuyimbi waffe Geoffrey Mukungu Malayika nga bwogalaba bwegati wegali tegazimbibwanga tegakolebwanga kibayuwako nkokoto naye nga yiino nayo ogiraba nti yiino egenze eggwako era abamu ku balumirirwa kadongo kamu tuyine emirimu mingi egy'okubanga tukola okubeera nga tuzimba kadongo kamu ono okubaawo kubanga gano amalaalo geetaagibwa okubanga gakolebwa. Geoffrey Mukungu Malayika yakuyimbira oluyimba ey'ejjini ly'e Mombasa oba omusamba gw'e Mombasa 1995 naye nga yasooka n'oluyimba Nakasagga nga ali mu kibiina kya ng'ali mu kibiina kya Kyontuma Gita Singers eky'omugenzi Fred Kimera muto wa mukadde waffe bali kyewuunya Misera Sega Mwenge. Kale eyo gye yava olwo akole ekibiina kye ekya Segwanga Gita Singers nayimbirayo ennyimba ezawera ekyalema nakato okuyoola Noonya Bugagga Haji aina Segwanga ndi Segwanga Gita Singers ndi Segwanga ennyimba nga bwezityo namwandu wa Kaleere yandootolola ennyimba Kinyozi w'Okaleerwe ezo zonna siriimu biki yono Geoffrey Mukungu Malayika. Bali betulaba eno ku ludda luno ago malaalo ga bannyina malaalo ga bannyina tulaba gana amalala gakyali wano nga gakyali teganateekebwako gundi naye ffe okusinga essira lyaffe tugenda diteeka ku malaalo ga mukwano gwaffe Geoffrey Mukungu Malayika. Baganda bange abanzikiririzaamu nsuubira nti twandibadde tukola amalaalo ga Geoffrey Mukungu Malayika. Musajja yayimba yatuva ku maaso omwaka gwa 2022 bw'atyo okuva 2022 n'okutuusa kati amalaalo ge tegakolebwanga gibeera emyaka ndowooza 22. Kale ndowooza wano tuba twetaaga zi block twetaaga zi block twetaagayo amayinja n'obusawo nga 3 obwa sementi ndowooza ne tiles tugire tuyonje bulungi muganda waffe Geoffrey Mukungu Malayika omusajja eyakola ekinene nnyo okulaba nti music wa kadongo kamu abaawo naye nga atukolera music oli amanyiddwa nga music comedy kubanga ennyimba ze ezisinga kati wootunuulira olw'ejjini ly'e Mombasa nga music alimu katemba Haji luyimba lwa katemba mwerere ekyalema nakato okuyoola music yajjudde katemba Noonya Bugagga era katemba mwerere gw'osobola ozinoonyako eyo yonna gy'osobola okuba nga ozisanga we ziba zikubuze osobola okujja n'onoonyako. So kati wano wendi wano we baamuziika Geoffrey Mukungu Malayika yagalamidde wano naye ndowooza amalaalo mugalaba ng'egakola ki nga wegafaanana nti gaagano tegaliiko sementi tegaliiko ki. Kale omulanga gwange gwenyinza okuba nga mbakubira gwe guba nga tukola omulimu guno tubeere nga kino nakyo tukijja mu ddiiro. Abayimbi ba kadongo kamu bano baganda bammwe mwakola nabo emirimu mwatambula mwasomesa ensi naye tuulinga babasuuliridde. So nsaba nti wenna ali eyo ng'owulira ekintu kino kikwatako nsaba oneegateko tubeere nga tusobola okola omulimu guno. Ndi wa mukisa nti mukadde azaala Geoffrey Mukungu Malayika akyaliwo era ngenda kubanga nnyumyako naye ebimu ku ebyo byajjukira ku Geoffrey Mukungu Malayika. Mbeera ki gy'ayitamu funye okutegeezebwa nti waliwo mutabanyi we Magala yali Magala muyimbi addamu ennyimba yali atandise okuddamu ennyimba za kitaawe then n'okuyimba zino endala eziriko naye nti yafuna obuzibu oba yafunyisa omwana w'abendi olubuto kati emyaka giri 4 ng'ali mu kkomera. Kale bwe kityo tugenda kubeera nga tunyumyamu ne mukadde then njogeddeko ne mukulu wa Geoffrey Mukungu Malayika
Akireo Kiwanda. Omwami oyo awangalira mu bitundu by'e Nansana era nga ssentebe w'ekyalo Mulamba. Akireo Kiwanda ye Geoffrey Mukungu wava eno mu kyalo okwolekera ekibuga yatandikira wuwe obulamu, naye oluvannyuma Geoffrey Mukungu Malayika yavaayo n'atandika okubeera nga abeezaawo obulamu bwe ng'omuntu era baddamu okulabagana nga Geoffrey Mukungu amaze okukola oluyimba lwa Sseggwanga lwa gundi ejjini ly'e Mombasa. Nga tujjukira nti abamu era ku bantu abaayitako eyo mu Sseggwanga, Meya Mathias Mulumba wa Lukagga y'omu ku abo abaayitako ewa Geoffrey Mukungu Malayika. So Meya yonna gy'oli no muganda wo mukwano gwo we mutwe mwawangaala mu kisaawe kino eky'okuyimba, naye bw'atye embeera bwerabise wano we yagalamizibwa okuva mu mwaka gwa 2022 we yafiira Nateete. Kale bwe tutyo tugenda kuva wano tugende tunyumyemu ne mukadde, then tukyatambula tusogedde Kajaga gye baaziika Ssaalongo Kiwanuka Fred oba gwe tumanyi nga Kiwanuka Fina eyakuyimbira Fina kulika y'okusoma. Tugenda kuva wano tugende tulabeko waziikibwa Francis Bukenya entumbwe y'omugoowa, lwe luyimba lwasinga okutegeerekekamu oba oluyimba olumanyiddwa nga Bamulyasooka original version ye yagiyimba. Francis Bukenya abadde mu nnyimba nnyingi, yali muwandiisi, yali muyimbi, yali muzanyi, yali mutendesi. Mujjukire mu kibiina Matendo Demonstration School, mujjukire mu kibiina Nantalabika Guitar Singers, era ojja mujjukira mu kibiina Zebra Associated Singers. Kale tugendagendayo ewe gye baamuziika nawo tulabe mbeera kyeriwo, tunyumyeko n'abo be tunaaba tusanze. Tugenda vaawo tugendeko ewa mukadde waffe Moses Balongo, naye yatugendako. Moses Balongo omujjukira mu Peking Bazira Guitar Singers n'ekibiina kya Prince Job Kafeero. Alina n'ekibiina ekikye era naye kye yakola, naye nga naye ali musajja muwandiisi, muyimbi, mukubi wa bivuga. Eyo nayo tugenda tuukayo. We tuva awo tugenda kugendako ate we baaziika mukadde waffe mukwano gwaffe Prince Juuko Mawanda 2001 we yatuva ku maaso. Prince Juuko Mawanda okusinga yali ayimba ennyimba z'amaloboozi, naye etoffaali lye yassa ku kulwanyisa siriimu, ekintu ekyo kituwaliriza okuba nga tugezaako okumunoonya. Ekyewuunyisa bano bonna emyaka gye gimoono 2002, Moses Balongo 2002, oli 2001. Kale tugendagenda n'ekimuli nayo ate tubalabeko, then olugendo lwaffe okwetooloola no around Greater Masaka lubeere nga tulukomeekerezaawo. Nze Muzungu David, Kikaya College and Vocational School weebali, then Twinex International St. Michael Educational Center, Mzee Kabyanzo, Baba TV, Baba Radio, weebale nnyo okubanga olaba nti ebintu bino tusobola okubeera nga tubikola. Mukadde wange Celeste Kasule Junior, weebale nnyo, weebalire ddala. Sebowa Godfrey Mutukula yantaddeko cameraman ali mu kukola emirimu gino era nga yali mu kunvuga okubeera nga antambuza okunzijaano n'okuntuusa wonna we tunaakomya, olwo ate nze njolekere eri e Kampala naye ayolekere eri e Mutukula. Mwebale nnyo, mwebale ddala, katukomewo ne mukadde.